kuddamu paka netuuka ku mazaalibwa gange olwaleero. Kinsanyusa nti abavubuka mwenna abasinga obungi munjagala. Omusajja omu bamuyita Lumbuye, mumanyi aleero ttake anaazambwa banga omulimu gunaazambwa naye mulwafula kaddata akatono ku ssimu ye ayogera kuddamulira obasuulira ndi muzimu obumanyi mu kimalika mu ggwanga lino. Abimanyi ebyebisolo agamba nze ebimanyi ebyawasinego damulya yabimanyi muzimu oba si muzimu. So mwabalayivu mugamba oyo omusajja oyo akakkane akola omulimu gw'okunaazembwa Katonda geyampa misoni Katonda geyampa yakuyamba bavubuka kubeera bulungi. Misoni yakulimbaako nga nyingidde mu ntaana aliko omukono ate yalikwatira omutwe nakatebe gyayogera buli yasola bijjawo. Waliwo n'omuyayi omulala we yavaawa bamuyita Mufumbiro. Omuntu oba yatenerinya bakuyita Mufumbiro. Yagenda ku TV n'agamba gamulira yakutte Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi owewaka ewuwe yanjogerako kitegeeza nti abo abantu abo balina obukwe olw'okwolula amanya g'abantu. Nasoma embeera kitegeera bwemba nga nsazeewo okukola missoni ey'okukyusa obulamu bw'abantu nkikola. So agamba abantu abo banjire mu diversion zaabwe. Missoni zaabwe nzimanyi nga bajja nga bakuwa amato wavaayo nga bajja nga bakutekako ebintu so bwala baagala okusinkana mu battlefield okusinkanayo
era makomeramu Ripoti ya nina, bisante musola bulungi abantu bakola era